mwaka mpya, empereza yeyo yennyini, buli kintu kipya. Sumulula omuntu. Tadeo mukama jonna gy'oli akulaba. Waliri fule mu binnyo. Naawe akulaba gwe baali fulinga. Lawrence Kifene yakiwakankula wa. Ekyaleeta Yesu okimanyi. Okuddira ababadde ababi. Okubafuula abalungi. Empoma y'Oluganda okuva ku Balaza okutuuka ku Lwokuna. Subwa program Empoma y'Oluganda. Basuddeko. Yep. Kiriya. Ogamba otya? Nze sikyalina okimanyi nti no mu bulamu bwange sikyalinayo kigambo kipya. Ebipya byanzigwako byonna mwabimmalako. Abingi. Buli kye nnina kikadde. Oba gwe okaddiye. Naye nze kye mmanyi nti ebipya. Kuba ne bimulabanga ebipya bye muyita ebipya ndaba bikadde. Babikolaakola dda byonna bikadde. Katugeze babbye obukadde 5 kati mbuulira ekyo kipya. Nziba ye yawukana. Kipya tonzizeemu. Anti enziba ekifuula ekipya. Baabasse kipya. N'enzita bw'ekyukamu. Baamenya amayumba gonna mwe baadde basula kipya. Nze sikyalina mu bulamu bwange kintu kye mpulira nti kipya. Naye kankubuulire Katonda atusaasire. Kuba ndabira ddala nga naye waliwo wajja okutuuka atunenyeemu agenti naye wano mwali musobola ekirungi yakola endagaano ku mulembe gwa Nuuwa. Nuuwa si mwana mwaka waawo mu 1000 awo bisi. Siriddamu kunyiiga bwe. Yaga nti siriddamu kunyiiga nga bwe nyiize. Era y'endagaano gye nkoze. Naye ffe teyatugaana. Oba oli awo y'endagaano ezimu ku ndagaano ezasembayo. Ffe teyatugaana kunyiiga. Obutereevu. Kyovula bajja kutunyiigira olw'okuba nti ffe teyatugaana naye ate tetunyiize kimala oba oli awo. Naye mu Saala mutabani we ze yaleka essaala ya kitaffe ali mu ggulu. Waliwo akatundu akagamba nti tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi oba abatwonoona. Kati tukola obubi naye buli kaseera alina okutusonyiwa. Naye nga naffe yalekamu akakwakulizo Yesu bwe yali aleka essaala eyo. Eri abantu abatasonyiikika. Anti kati wali obuzibu. Yesu bwe yali aleka essaala eyo yagamba Mukama wange tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abo abatukola obubi. Oba naye waliwo olwalaba nti naffe nga bwoga nti wali atasonyiika naye nga naye bwaga nti obuzibu ne Yesu naye ekyo teyakirengera mangu nti naye mbutuufu waliwo abantu bawulira nti tasonyiikika. Ekyo naye ekyo okufaanana nga Musa ne Yesu alabika yagwa mu katrapu ka Musa. Kyova olaba mu Buganda wano eriyo ebibi ebitasonyiikika ate nga mbeera yekkuba basuula mmere. Yesu yagwa mu katrapu ka Musa. Musa bamuwa amateeka 10 gatwale. Oba yali apapa ki? Naye ate munnaye bw'ogenda onosoma ebitabo bye ebisinga okizuula nga ate otandika okumwejjeereza. Oluvannyuma waliwo ebiragiro bingi nnyo ebyajja ng'ate bigamba kutta nga Katonda yennyini yabiwa. Enkya tuleete Bayibuli. Era nga nti bano we bati mubattanga. Enkya nsulo mpozi mmande. Ku Mande tugendeko mu Bayibuli. Mbw'obattanga. Bano we bati ne bati okuva mu lubereberye kitabo ky'olubereberye ekyokuva ekyokubala kyogera ku butembu ekyamateeka mulimu ebintu ebikwewuunyisa nga toyinza kumanya nti Katonda yaleeta etteeka nti tottanga ate yataddewo n'aga nti kati oyo anti obisomanga mwami Sali owa theology ataputa bulala literature enze nsoma wa literature naye byali bigamba era nga yoga nti abo n'ayogera ne ku bannamawanga ky'omwana wo tafumbirwanga munnaggwanga kubanga agenda kutabulatabula ekika nga bagamba Musa teukkirizanga abaana bammwe okuwasa n'okufumbirwa bannaggwanga. Okugeza omukonjo tafumbirwa mu gisu bwe kyandibadde mu bitabo ebyo ebitaano ebisooka bya Musa.
n'ebiragiro ebyo byonna nga byamuweebwanga Katonda. Kitegeeza ekyo osobola okukireeta ng'obujulizi mu kkooti. Temwonoonanga olulyo. Gwe bisome nze ekizibu kye nnina tombuuzanga nti kanyiriri ki. Nze nsoma kitabo. Bwe nkugamba nti nasomye ekitabo ky'amateeka mba nasomye ky'amateeka kati akanyiriri gwe genda okisome bw'okimalako ojja kukazuula. Nzisaala osomeko bitundu kubanga olabye akanyiriri. Osomanga asoma etteeka. Ebyo ebiremesezza abantu okutegeera ebitabo. Osomanga asoma etteeka tosomaako wakugasa. Tosomaako kali kagamba nti tolaba wano we nasazizza. Kitabo kyonna kyogera ku gwe noonya nti bwe yali awandiika ekitabo eky'amateeka mulimu ki? Ekigendererwa kyali ki? Yamuwa biragiro ki? Ng'amuwa amateeka. Gali 10 yagamuwa naye ate n'ajja amusimba n'amuga nti bagambe kino bagenda nti bagambe na kino. Bagambe na kino. Eri teyagamba nti yabagafunza mu 10 yagafunza kati ate gano ge yawaayo amala ategoogerwako kuba eky'amateeka kyonna kijjudde biragiro. Ngera Katonda yabiwa. Kivudde kuga nti emyaka 40 gye yatambula tegyali gya bwereere. Musa yali afuna ebiragiro biyitirivu ate byonna n'abiwandiika. Kati bino ne Yesu lyayo gwannagamba naga kasita bino bitono. Abantu abalowooza nti Yesu Kristo teyasoma kyokusoma kwali tekunnajja. Abantu abo tusaana baveeyo gye baali bakomewo bamanyi nti okusoma kwali. Musa yaliwo ng'emyaka gisukka mu 10 nga Yesu tannazaalibwa naye yaleka awandiise scrolls. Basukulatizi tebaaliwo. Basukulatizi nabagamba wano Sukulatizi yazaalibwa ebula emyaka 408 ndowooza 4. Yesu okuzaalibwa. Sukulatizi yali w'amaanyi nnyo. Ba Plato abo abamuddirira bonna baaliwo awo nga ebula emyaka 200. Nagamba Archimedes yazaalibwa ebula emyaka 287. Kamafu ategerekeke. Mukama waffe alyoka ategereke. Ebe nabyonna biwandiiko kati Yesu wajjojjojjo myaka gyakayitawo 12 n'ennaku eziyiseemu ez'olwaleero. Nnaku 26. Nnaku 20 naye lwakuba nti 1224 wandigattamu emyaka 7 giri egitabalwawo wakati gye yazaalibwamu. Kale katusooke tutunde. Sooka otunde. 211. 211. Nkajjukiraako. Teyadda ngulu. Katonda wange. Wuuyo taasule ogenda okumutuusa nga kaakati twabaliriza eggulo wiiki eno yonna tubali tutunuulira okusoomoozebwa obwakabaka bwe bubeeramu. Okubeera katikkiro oteekwa okubeera nkatanyigwa wabiri. Okusinziira ku bw'obiwulidde. Kituufu. Okubeera omukulembeze oteekwa okubeera nkatanyigwa wabiri. Erudda n'erudda. Batikkako ensuwa enyiga enkata naye n'omutwe nagwo gunyiga gwambusa. Equal and opposite forces forcing you in between. Mabega ne maaso. Kati awo wali kyolina okumanya. Era bakuwanga bwe bati Ssaabasajja n'asiima bapa kayiwa ddamula wuuno. Tosala mbuzi. Sala tekigaana kusala. Naye beera nga weeteesiteese nti ogenze mu bwankatanyigwa wabiri. Omuwulidde Mayanja enkwata gye yakwatamu Sesota n'amutuga. Kaakati Mayanja akwata Sesota amutuze. Bakomyewo ku kibuga ne mukama we Kabaka Muteesa olubereberye. Badda ku kibuga batandika okumukungiriza obutemu. Mayanja Katikkiro eyassa omusose eyataasizza omutanda Sota gwali kujja kumuluma mu mabega. Naye omusajja mutemu nnyo. Mayanja mutemu nnyo era obutemu bwa Mayanja bwa kika kya waggulu nnyo. Ayagala kutta kabaka. Bw'atyo bw'ayinza n'okutta kabaka. Olinga eyaliyo. Mu kino omusajja ayitibwa Mulere. Mulere nga ye kojja wa Muteesa. Okiwulira? Yali mwannyina wa Muganzirwazza naye lwakuba ebya Muteesa n'obuzaale bwennyini wa maama
tulibyogerako. Mpulira. Naye yali mwanyina wa Muganzirwazza. Kwe kulumba kabaka mutabani waabwe. N'amugamba mutabani, oli kabaka, naye nkuwa amagezi goba Katikkiro oyo Mayanja, mugobe mangu. Katikkiro mutemu. Omuntu ayinza ki okubeerawo ne mutuula naye n'atuga kati singa gwamutebuse. Oyo mutemu nnyo ekyo kikola yandibadde akugamba nti mukama wange dduka. Ate ono yatya kutiisa mukama we ng'ayinza okudduka n'agwa ku migandu. Ate ne gufuuka omusango. Alinako ne gubeera musango. Kyevudde nkuga nti okubeera Katikkiro obeera nkatanyigwa wabiri. Mpulira. Kaakati n'amugamba mugobe. Fuumuula. Kabaka n'akikola mangu nnyo naye yakiwulira nga kya butemu. Tuvudde ku kayiira. Tugobye Kisomosi ne Mayanja wuuno. Kaakati Kabaka n'agoba Mayanja era oluvannyuma Mayanja n'ava mu biseera byagenda biyitawo n'ava mu nsi. Mulere tetugenda nti Mulere ye kojja. Mulere n'ali Obwakatikkiro. Kojja ye. Bivanju biddanju. Kyokka naye teyalwako nnyo. Ne buweebwa Mukasa ow'omusu. Ekyago bya Mulere kwali kunyweranga mmindi mu lukiiko. Ng'ajja n'emmindi ye. Nga ne Kabaka mwali oluusi taliwo naye nga yakuba ekika. Ate kojja ye Katikkiro ye kojja. Baganyine bannange. Tulina kojja tulina Katikkiro. Kojja tevaamu. Awo nawo waba wavuddewo obuzibu. Ono gwe tulina kojja oba Katikkiro. Tumugambeko nga Katikkiro oba tumugambeko nga kojja. Ate nga byombi biba bituufu. Kati lumu Kabaka kyamuyitirirako n'ayita Mulere n'amugamba nti eno kyokola kikyamu. Ssaabasajja anenya Namasole olwo. Ayayaya, Mulere yalabanga mutabani wa munyoomi amuyisiza amaaso bwe yadde wa Namasole mwannyina n'amutegeeza ng'omwana bw'amuvumye. Amuvudde. Amukubye lumu. Era ne Namasole amutwaliddemu. Era abasesembudde abasensebudde abayisiza amunya amaaso. Bwe byamutuuka kukulangira asigale kwe kumulagira asigale ku bwakojja ave ku Bwakatikkiro. Olwo n'amusikiza Mulumba Mukasa ow'omusu. Yali akoze ensobi ne mugululi. Ndowooza olaba Obwakatikkiro nti omuntu asobola n'okumumalako ennaku ebbiri. Kituufu. Kati twawulidde ku Kisomoso ono. Kisomoso yawaayirizibwa. Naye jjukira bw'awaayirizibwa yayinako naye ebyama by'amanyi. Kati wamala okuwaayirizibwa Kisomose anyiiga tetwakoogedde. Kisomose nga tannava mu bulamu bwansi. Yanyiiga. Naye yanyiiga. Mumpaayiriza. Agampaayiriza. Kaakati Katikkiro Kisomose wali gwe twayogeddeko emabega bwe yagobwa ku Bwakatikkiro. Naye n'ayagala awoolere eggwanga. Mpulira. Ku Muganzirwazza olw'okumuwaayiriza kubeera omulogo. Ate nga yali agira. Olw'okuba Kisomose yali agaanye okumuganza. Kisomose n'agaana ye ng'ebyama byenkulinako gwe bingi. Lwaki okasuka amayinja ng'ennyumba gy'osulamu yandabirwamu? Ozunga n'ebitawuliro by'omuliro ng'ennyumba mw'osula ya ssubi. Oyagala kakasa. Namasole kiki? Kisomose n'avaayo. Kisomose ayise mu bantu be. Babotole ekyama ekyali munda mu lubiri ekikusike. Ayise naye mu Buganda. Ekyali kyasirikirwa. Nse obeera omukulembeze oba n'ebyama by'omanyi bingi. Naye ono yagamba nti nange kankijjeyo. Kikambwe ku kikambwe. Kaakati abayiseeyisemu ababotoledde ekyama. Kyama ki? Ekyali kyakwekebwa edda. Mbuki. Olwo ne batandika okukyatulira ddala nti Muganzirwazza si yazaala Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye. Wabula
nnyina ye Gw'olyokka asatuludde Obuganda asatuludde era mu kitabo kinawandiika yabuyiwa maama wa Muteesa ow'olubereberye Gw'olyokka abuyiye oba tufiirwa ffenna tufiirwe oba tufiirwa ffenna tufiirwe ono si yennyina omusango gwawaabwa nga gukulemberwa Mukasuuna owookubiri yeetibwanga Mukondo akuuma enkondo ya Kabaka okubeera ekifundikwa olw'empaabi eri etya kaakati waaliwo n'obuzibu obulala obwajja nga ate Gw'olyokka akaayanirwa ebika bibiri ekika eky'effumbe wano kye kyawaaba oyo waffe Gw'olyokka mwana waffe ab'effumbe ne baleeta obujulizi bwonna obulaga nti Muganzirwazza waabwe ow'enjovu si yazaala Muteesa era nti amannya g'amatuufu ye Nakkazi Muzimbo. Kati awo waali obuzibu awo waliwo ebintu bingi nnyo ebiziringitana mu sitole eyo okugigaziya ngabanga nzemu okuzimba ate obuto bwakabaka kubanga n'ekyamutumya Muzimbo bwe yafumbirwa n'agejja eryo lyamuweebwa buweebwa nga azimba gatadde omwana lyonna litambula liti ne bamukazaako erya Muzimbo. Kaakati erya Muganzirwazza yalifuna ku lunaku Gw'olyokka lwe yazza omusango ate nga yali muganzi nnyo olwo ye ne bamwongerako nti Muganzirwazza omukyawe lwakyacanca kati eby'omusango biwanvuko kubanga Ssekabaka Ssuuna owookubiri akyaza babayitanga batya abagenyi kaakati Ssuuna bwe yakyaza Sultaani okuyitiramu akatonotono n'obudde bulabika nga bwe yakyaza Sultaani ne bamwaniriza bulungi nnyo bwe bamwaniriza Ssuuna amutwala mu maka ge nkuwaako katundu butundu akatono ennyo kuba akasitole kawanvu nnyo naye mu kumwaniriza ate abakyala bo ne bamwegomba nnyo bye yali ambale nga bo bali mu mbugo yaali mu bijoowoowo bya ngoye ajolobedde ne bamutunuulira Ssuuna n'atunuulira bakazi be ng'amaaso gonna bagamalidde ku nkenyi baweddemu bali babiri Gw'olyokka ne Kubiina ne batunula kaakati omusajja n'abulira nga ddala mbutuufu abakazi bano beegombye Omuwarabu kaakati atuuka Omuwarabu okusiibula ng'ono yatabuse dda obwongo abakazi beegombye olinze okuva le yazze gwe batunuulira bamuwadde ebyokulya yalwawoko naye ng'abakazi biseera baagala bamutunuulire bamwetegereze oba bamukwateko ne ku mubiri balabe oba ddala muntu kaakati munnange bwe yasiibula aba atambula namugaa naye nedda nina ekirabo kyo ndowooza omutima gumugambye yali ayagala kubajjawo omutima ne gumugaa nedda tobajjaawo bamuwe namugaa tuddeyo nkusooke nkuwa ekirabo kyo era bwe yajja namugaa nti ono abo mbakuwadde kati ono ye gwe baawa ye yalowooza obuwangwa bwe butyo bwe buli neeyanza n'akamala kati ono Gw'olyokka gwe twogerako maama wa Muteesa n'agabwa nga Muteesa kato ddala Muganzirwazza omukyawe lwakyacanca Muganzirwazza ataali muganzi nnyo oli bali bwe baabagaba Sultaani n'agenda nabo Muganzirwazza n'akuza abaana n'akuza Muteesa akato ne Kyabasinga kati gwe tumanyi nga Nuuhu Mbogo yajjawo Obusiraamu kuba abaana baali babiri ne bakulira awo bombi naye akadde kayise twandibadde tukimalayo
naye njagala tusooke tukikomya emboozi tebanka ate inawe kaddi mpozi anyumyanga mu bofu sajja abasajja awo wangali baffe. Mwaka mpya, empereza yeyo yennyini, buli kintu kipya. Sumulula omuntu. Tadeo mukama jonna gy'oli akulaba waliri nfule mubi nnyo. Naawe akulaba gwe baali fulinga. Lawrence Kifene yakiwakankula wa. Ekyaleeta Yesu okimanyi. Okuddira ababadde ababi okubafuula abalungi. Empoma y'Oluganda okuva ku Balaza okutuuka ku Lwokuna tosubwa puroguramu Empoma y'Oluganda.